Oyo Sheebah Karungi endongo nga yakatabweti asobodde okuba nti agenda mu ssabo anti Jeff Kiwa ebya Pink mubimanyi agenze na mitinga Maama Fiina asooke amuweeko mikisa n'ogenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo yejjako amalogo ga former manager amanyikiddwa nga Jeff Kiwa. Kiteebereza okuba nti buli omuntu ayingira nga team no sleep yagenda nga maaso n'okwambala olubugo era ng'ebiseera ebisinga kiteebereza okuba mbu Jeff yabasibangamu ejjembe. Ndongo egoddewo Jeff alese Pink Sheebah Dumpty alabikiddwako Ewa Maama Fiina. Kiki ekitwala Sheebah Karungi Musabbo nga yakata Mukama ayamba wagwandea gye tugenda okuba ntukutuusako munnakampala munnauganda anti yenze kyaliwo. Genda mu maaso n'okuba nti osubscribinga tutambule ffenna. Oli Kampala Uganda nkutumiddeko, oli Abu Dhabi oli Dubai nkutumiddeko, kyali wange ali mu London nkutumiddeko, oli South Africa nkutumiddeko, Rwanda Kigali mugamba mutya TZ mbatumiddeko, oli kyali wange oli Nairobi. Big up on yourself. Today we talking about Sheebah Queen Kama, Swag Mama, Boy Fire, Nachuka, Ice Cream, Go Down Low, Hitmaker. Gwetugenda okuba twogerako sawa zino tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Jimso number one rich boy Maxudi Junior Band in Uganda. Webale kuba nti otambula naffe, webale kuba nti otwagala, genda mu maaso n'okuba nti otwagala ng'osubscribinga. Mwenna olunaku lwaleero nzikiriza ngenda kwogera ku team no sleep Queen Mama, one bad Jeff Kiwa, Pinky, ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Sheebah Karungi. Amalogo gafuuse amalogo yalabiddwako Ewa Maama Fiina according to Galaxy FM website. According to the reliable information, Sheebah Karungi yalabiddwako Ewa Maama Fiina nga obolya agenze mu maaso n'okuba nti anoonya emikisa okuloga n'ebisigaddewo. Is this real truth or not? Jjukira omwaka oguwedde Sheebah ne Jeff Kiwa, omwaka gwa 2021 Jeff Kiwa ne Sheebah 2020 and 2021, but 2020 enkolagana ya Jeff Kiwa ne Sheebah Karungi agenda maaso n'okuba nti efedinga mpola. Sheebah agenda maaso n'okuba nti akola akayimba Nachuka newankubadde nga yakakola bali mu bad terms ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Jeff Kiwanuka oba Jeff Kiwa mpola basobola okuba nti babeera mu bad time era nga 2020 bagenda maaso n'okuba nti balwanagana. 2020 wanono Jeff yategeeza nga bagenda okusika ebyobugagga bya Sheebah okuli ennyumba okuli plots ez'enjawulo nga gamba balina okugabana mpola. Bino mbiwulira kwani ebiseera ebyo Sheebah yafunamu obuzibu ne Jeff Kiwa nayiko n'ekyaliwa nga amanyikiddwa nga Uncle Douglas Seguya Mayanja. Njogera ku Uncle Wizomanizo nga mawulira gagana ngamba Jimso kimanyi blood waliwo ekitambula mu maaso wano ne wano bibwe biti ne tukola investigation tubagamba Jeff Kiwa ne Sheebah tebakola ne mugamba mwe Jimso mulina palapase mpola 2021 atuuka nga Jeff Red afunye omuyimbi omupya gwe bayita Pink oyo alina ebintu bingi yafumbirwako omusajja oyo yali abeera mu America ng'agezaako okuba nti amufumbirwako n'ebigaana namubba ssente ezaali empitirivu ddala. Omusajja n'akaama amaziga ebintu bitatambula bulungi. So Pink amitinga Jeff. Pink era ayimba gospel music kugatta n'ennyimba ez'inspiration awo n'amitinga Jeff Kiwa ne bagenda maaso n'okuba nti boogera era nga Jeff yasobola okuba nti agenda mu maaso n'okuba nti atuuka kuzikiriza ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Pink. Yes, Sheebah olwekyanga Jeff yasooka kufuna muvubuka amanyikiddwa nga Samasoja alina gayi wange abeera UK bamuyita Melo yes Melody oba Meruhu abeera UK yo kyali wange oyo. So yali mu Red Zone Entertainment ne bahayalinga Jeff Kiwa nga underground manager era wetwogerera Samasoja ali under 10 years. Wanono Sheebah Jeff Kiwa agenda maaso n'okuba nti akola oluyimba ne Samasoja nga alukola ne Sheebah nga Sheebah tamanyi nti oba oliawo eno ye replacement ye mpola. Jukira Jeff ekyo akasooka akikola yakwata Sheebah n'akola ennyimba ne Palaso, yakwata Palaso n'akola ennyimba
Sheebah ne Radiant Weasel just nga nachagira so still naleta system sama soja najja so kumugatako mchala manyikidwa nga Pinky agamba nti Sheebah is bigger than her and Sheebah is talented, she's blessed, she has done it all. Tali willing kubanti alwanagana ne Sheebah Karungi wabula tamuli gye tufuna kitegeeza okuba nti ebintu bya Sheebah ebintu bya Jeff okuba nti awukana ne Sheebah byatutte nnyo Sheebah emotions ze ne bimukwata n'agenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo agwamu amaanyi yoga amaliriza akabya amaziga yoga Jeff Kiwa atandise omulimu omulala agamba nti yoga Jeff Kiwa atandise system agikyusiza avuddewo Sheebah byamutute mpola paka Musabbo Ewa Maama Fiina kitegeeza okuba nti Sheebah Karungi yalabiddwako Musabbo ne Maama Fiina ng'agenda mu maaso n'okuba nti yeetangira okweyambulula ge bagamba amagini ga Jeff Kiwa ge yamuteekako simanyi oba kituufu Jeff alina amagini oba tagalina. That is none of my business, but what I know Sheebah Karungi yalabiddwako ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Maama Fiina agamba nti buli omu abayimbi abasinga bagendewo okunoonya ku maanyi kirabika yasigaza amaanyi simanyi ekyo naye ng'ate simanyiwe bikwataganira jjukira mukyala mukulu amanyikiddwa nga Sheebah the bad guest girl Karungi yasobodde okuba nti agenda nakola oluyimba olupya Mukama yamba oluyimba lw'eddiini simanyi essabo likwatagana ne Katonda naye kyemanyi nti essabo kyaki essabo n'essabo ssabo so I don't know tumanyi buli omu tuleme kujajinga Sheebah buli omu alina byakola ebyenjawulo so Sheebah yasobola okugendako Ewa Maama Fiina n'akyalayo afune ku maanyi endongo egenda maaso n'okuba nti ekaluba yatadde oluyimba terunaba kuba nti lutambula nga bwe yali agadde okuba nti lutambula nze ngamba bwe nti muganda wange Sheebah Karungi essaawa zino wootuuse osobola okukola buli kimu kyoyagala naye ng'ate kyemanyi obulungi nti endongo togikolera ku pressure weetaaga ttiimu empya ey'abaana abali fresh basobole okuba nti bakwata content wo promoting weetaaga okumanya abantu abatuufu abasobola okukolera distribution ku radios ne TV at the same time distribution online distribution okimanyi at the same time gwe osobola okuba nti ochanginga attitude otandika okubeera real ng'oli real waddala si real omuntu eyeeyisaako beera real otandika okwagala abantu n'omutima gwayo obeere mugonvu olaba ne bakamiliyoni baatuuka ekiseera ne bafukamira ne balaba nti zi attitude embi tezikola why that attitude that you showing so Sheebah Karungi I wish you well ebyesabo yes buli omu nze sikujaji ngoba agenza Maama Fiina kukola ki I don't judge you because buli omu alina kyakkiririzaamu waliwo nno ebintu bingi abantu abakkiriza mu bintu bingi so nolwekyo I don't judge you mama ani oli waddemu ogendayo okugenda okusobola okubeera better as long as togenze kuloga balala like bwetunulira Jeff Kiwa bwe yafuna obuzibu ne Radiant Weasel baradio baavayo ne batugamba nti omusajja oyo yagenda mu maaso n'okuba nti asaddakanga ebintu bingi ajjukira Good Life yajja mu 2007 kitegeeza okuba nti lunaku lwakusatu bagenda mu maaso n'okuba nti basaddaka embuzi gye basookera ennyana we bagenda ku Neverland character n'etuuka nga bagenda maaso n'okuba nti basadaka embuzi n'ebintu ebirala okusobola okuba nti oba oliawo batukiza ebulombolombolombo bwabwe ekyo bulaba nti waliwo conspiracy theory egamba nti oba oliawo mizimu gyagenda maaso n'okuba nti taking over obulamu bw'omugenzi which I don't understand really naye ng'ate emizimu bagamba Jeff Kiwa Radiant Weasel bagamba nti Jeff yagenda mu maaso n'okuba nti agendanga mu ssabo okusadaka emizimu okusobola okuba nti oba oliawo promoting ebintu bye ebyenjawulo bwe bamuvaako ne bagamba nti oba oliawo omusajja oyo mulogo ddala aloga takunja abantu bokababula n'emiti gigwa so nolwekyo Sheebah oba oliawo kyagenda maaso n'okuba nti yeetangira ogezaako okuba nti agwamu agenda mu maaso okuba nti yeegumya asobole okuba nti akyusa aleme kuba nti agwa mu trap ya Jeff Kiwa why Jeff Kiwa logging lwaki Jeff Kiwa loga oba bewitching people just like that I don't know whether bibogera bituufu oba kyam but Jeff is still silent for the first time Jeff asobodde okubeera
yagenda n'omuyimbi n'amutigisa ku social media n'amukuba obufaananyi n'abuteekayo n'akola buli kimu. Obaoli awo ensonga lwaki Karungi Sheebah yasobola okuba nti afunamu okwesika n'asobola okuba nti asulawo tawero mpola mpola kugendako ewa Maama Fiina. Bingi byekitakuleetera Bampitantambi Jimso nambali moja Maxudi Junior made in Uganda ndine international and local bulijjo nsanga ngendayo. Twegweko mu part 2 kasobola okuba nti nkomawo mu part 2 mu episode 2 osobola okuba nti omanya ebifa e Uganda. Bye bye for now.